ebbanga ddene bannasayansi badde batakula emitwe ku kintu ekyayingira space yaffe oba galaxy yaffe nga kiraga kiva mu interstellar space. Kino nga kyawukana ku bya bulijjo ebizze biyingira space yaffe gamba nga zi asteroids oba gamba nga si kya bulijjo nga ne characteristics zako si za bulijjo. Era bangi babadde ne thought nyingi ku kiki kye balowooza ku ekyo ekintu, kubanga abamu badde bakiyita comet, abalala nga bakiyita kiyinja, abalala bakiyita alien spacecraft. Kuba kino ekintu kyewuunyisa ate tekitegeerekeka. N'olwekyo ngenda kikunyonyola bulungi leero kitegeere. Subscribe nga tugende mu maaso. Mu October nga 19, 2017 waliwo ekintu ekyayingira space yaffe wabula nga kiri undetected oba ngamba nga tekyalabibwa. Wabula white ennaku nga 4 plus ne tukizuula nga tukozesa telescope emanyiddwa nga pan-stars oba giyite panoramic survey telescope and rapid response system. Eyo gy'olaba eriko kamera ey'akatawi oba ey'akatawi nga yemu ku ezo ezisinga okuba ez'omulembe z'oyinza okwogerako. Era ekuba ebifaananyi ng'esinzira eyo mu nsozi mu Hawaii, ng'eyo tusindikira ebifaananyi bingi okuva mu space eyo ewala ddala. Eyo gy'olaba era yalaba ne light eyali eva ku kintu ekyo ng'emasamasa oba ng'eyakabwezikira nga tetegeerekeka. Awo we basooka okulowooleza oba kometi bwe kyaba buzeebuze ennyo kwe kukituma omuwamuwa. Nga naawe bw'okiraba bwe kityo bwe kiri. Ekyo ky'olaba kirina size eyagala okwenkana ya Eiffel Tower. Mu buwanvu kirina fuuti 1312 ate mu bugazi bwakyo kirina fuuti 131. Ekyo ky'olaba entambula yakyo yeewuunyisiza ddala. Era nga bagenda osobola okukizuula ku bbanga likyali kimazeeyo mu September 9th 2017. Ebbanga lyonna eryo kyali tekirabibwanga. Kati ate okudduka kwakyo kisobola okudduka era kidduka kilomita 19,600 buli ssaawa. Ekyewuunyisa kyayita ku musana nga tegulina kye gukikoze. Tulati omusana gwokya era nga gulina gravitational pull eyago nga y'amaanyi, naye kino kyo kyaguyitako nga kinanga ekiyita ewaakyo. Era gravity teyakisikaamu yadde, era ze zimu ku nsonga lwaki bakituma alien spacecraft. Kubanga era still omusana ogwo guleresinga kye bayita plasma, nga lyeryo ebbugumu ery'omutawaana eriguvaako. Kwakiriko ebbugumu eryo lyandirikyokeza bwe bagamba, kubanga era lyo kyamayinja agasinga obungi agaba gagezaako okujja eno wansi gye tuli. Nga bw'olaba kometi nti bw'ebejja emabega ejja evaako omukka nga bw'ogiraba. Wabula ekyewuunyisa ate kinene ku sipiidi empitirivu gye kijjirako kijja tekirina yadde omukka ogukijjirako. Nga ne bwe kyayita ku musana tewali kye kyaba. Kino kyabasinga obungi bakiyita comet, era abangi bakiyita 21 Polysive comet. Naye wabula oluvannyuma bagamba eno si comet, kubanga bamala ne bafuna information nga bakozesa zino dishes eziri wansi ze zaabayambako okugenda maaso n'okuyinterpreting ekiyinja kino eno. Kati ensonga kyamu bagamba nti si kyombo oba tekyasindikibwa, kubanga senga kyali kyombo kyandibadde n'awafulumya ebbugumu, kyandibaddeko amataala, kyandibaddeko oba nga solar panels ezikikyajinga. Lwakubeera still beebuuza ate light gye balaba mu kusooka yo yavaawa. Kino ky'olaba kyayingira solar system yaffe nga bw'ogiraba awo nga kiri undetected ate nga kamera mpitirifu mu bbanga ennaku 4 baatuuka okiraba nga kyagala fuluma kumpi ate tebasookera bifaako. Ti information ekiriko econtradictinga si kiyinja kyefaananyiza okuba alien spacecraft, kale kwegamba kibuzaabuza nnyo. Era abamu bagiyise na probes zino ze tusindika ogenda ku planets endala, kinawo waliwo abagitusindikira osanga. Jjukira nti twakazuula exoplanets ezisoba mu 2,000, nga exoplanet zezo planets ezisangibwa outside our galaxy ng'obuse galaxy yaffe ezisangibwa eyo wala ddala, era nga waliyo ez'omutawaana ennyo ddala. Gweno mpa like era subscribinga kubanga tukyagendera ddala mu maaso. Kakati ekiyinja kino kitakuza aba astronauts emitwe kubanga ensoma yakyo ebalemye okunnyonnyola.
nga kino kyolaba kyewunyisizza buli muntu eyalagaddeko okumanya ku by'ombwengula. Kubanga buli kye bagezaako okuleeta nga theory tibakinnyonnyole eba tetegeerekeka. Kati waliwo oyo omusajja ayitibwa Aviloweb, oyo yakiwakanya n'agamba eyo si alien shuttle. Nga ye agamba singa yabadde alien spaceship yandibadde evaako omuliro emabega ate yandibaddeko ne solar panels weekyajingira okufuna amasannyalaze. Kubanga eba erina ofulumya ebbugumu. Kubanga ye yeebuuza nti singa alien shuttle singa oba wawe yandibadde ejja amasannyalaze ng'ebyo tebiina. Kyova olaba baakituuma omowamowa kubanga kibuzaabuza tekitegeerekeka. Ekyo kyolaba kyeyambisa omusana nga kigutuuseeko era tegwakyokya. Wadde okuleresinga radiation yonna. Gwe just gwakiyambako kipuushinga kyongerayo. Jjukira omusana gusika busisi gwira gravitational forces naye ate go gwakiyambako kweyongerayo okuva mu solar system yaffe. Nga bulaba empeewo bwepushinga eryato ku mazzi. Era ebyo bye bimu ku byagitumisa alien shuttle oba alien aircraft. Kubanga tewali kintu kyali kizuuliddwa nga kirina behavior bwetyo nga kiyinjayinja bwe bityo ebibadde bitulumba bulijjo. Kuwajjukire ebbugumu ly'omusana wekyayita lyasirikalekaleka lisaanula ekinnya ne kiggwawo. Era ng'ekintu ekyo kireesewo theory nnyingi nnyo kyova olaba bagamba buli muntu alina ku magezi genda ogawe. Kubanga kino kyolaba ba astronomers ne ba scientists bonna kibalemye okutegeera. Kubanga tekitegeerekeka buli theory gwe baleeta abatakwatagana. Kubanga nawe sooka weebuuzeemukko tisinga kyali kyombo singa nawe okiraba nga ddala kifaanana okuba ekyombo. Kyova olabanga nabo bagamba tekitegeerekeka kyekyamazima. Ate waliwo n'abagamba ti nno wayinza oba nga waliyo planet eyabaluka eyewala ekyo ekintu ne kivaako ne kijja. Ng'ekyo kyolaba kyekyamazeko ba scientist ebyewungula. Kyova olaba buli muntu amanyi ku kya space baamuyise ajja abeeko ne kyayogera ku kintu kyayinza okumanya ku kino ekintu. Kubanga bagezezaako kebera mu database bajje information yonna gwe balina kikyabalemye okunnyonnyola ekyawamu kige mazima. Theory eyo yonna gye balina eri negative. Wabula theory kale gye basinga otambulira kuwa nnyingi nnyo ye yaga nti no alien shuttle. Nga bagamba nti wayinza obba waliyo alien ezakisindise okutulaga nti tuli wano oba nti mweteketeke tunatera obbalumba. Kyoba okola subscribinga, likinga, sharinga tugende mu maaso. Tugenda kuleeta ebirala bingi tukyabanyonnyola bingi nnyo nadda mu space. Bw'ayagala okumanya ebya space tovaawo wano subscribinga tujja kulaba bingi. N'olwekyo mu 336 I sign out tudda ddamu mukaddako.